place awo sifuddewo oba ani atuddewo. I don't care. Bobi Wine yagambye nti mulekeraawo mu abakulembeze b'abayimbi okufuna handouts mulwanire copyright. Everything buli kimu kye yayogedde mu statement y'ekituufu aba artist twayirekeddeawo okugoberera handouts, and it's true nti omuyimbi mugagga, omuyimbi alina ekitiibwa mu bantu, omuyimbi there's so much to lose ogwotandika oganina okatufuuse babbeega eri government. We shouldn't be like that. The truth is government nga yatutereereza policies, omuyimbi teyeetaaga sente zaki eza government nedda. So he's right that we shouldn't be beggars. Government weba yagadde tuwe sente bazituwe, naye si nti omuyimbi agenza agaba naye mutuwe ku sente. That one tekiyamba muyimbi ate ekitiibwa kyaffe ng'abayimbi kifa. So I agree in statement yayogedde kituufu era aba umma kye tuli otambulirako nti we've been fighting for policies to happen. Edda fena twali tukuŋŋaana ku ministries eziri different zonna katuligezako zonna zidde wamu kogakyo kiterere nti omuyimbi bw'afuna obuzibu agenda ministry of gender yokka talina wala nti adduke wano adduke wali, ekyo kye neetaaga si ssente. Kati president wa federation kyayogedde reaction ye yojogerako. Reaction eya president wa federation mbadde nsaba abatulaba abantu ba federation mubawa obudde, because kyebali okukola balina omutima omulungi nti baagala kukolera industry, but the truth is tebategeera kyebali okukola kyebali okukola, beetaaga time. Nange when nayingira mu lockdown mu 2020 I didn't know what I was doing, so same thing with them, tebamanyi kyebali okukola, but kigendeerero emabega nze nsuubira nti kiri kirungi. So sometimes bakola mistakes, ebimu bye bakola tebabitegeera, naye nga bw'obawa obudde bagenda tuuka bakitegeere bajje boogere gye muli mubategeere nammwe. So I think what he said was techabadde informed bulungi from his angle, teyategedde a message from the other side, but also you need to understand yakafuuka leader kati, so bibeeramu nti ebimu tabimanyi. Kati associations ezimu zaali zisubscribinga ku National Culture Forum ate kati zigenze mu federation. Ffe ng'abalabi n'omuntu yenna ali mu industry atategeera nnyo ku kulembeze kigenze wala, tusaba otumenyere kiba kitya okuba nga oli mu National Culture Forum. Rolo ya National Culture Forum eriwa ne ya federation. Okay, Cultural Forum eya Ragadi and his team registering a creative sector yonna, not just music. What baina ba artists bano who paint, and then baina ba DJs, baina traditional healers, ochitegera like by MCs nabo, registering abo na all creatives in the country, not only the music industry. Kati the music industry ye yagala okufederatinga, so osobola okubeera under National Cultural Forum ne also neberange ngeri also tukwatagana as an industry ku federation. So byombi byetaagisa for an artist, but ate federation teina kugatta bayimbi egatta associations, si bantu kinoomu nti egase Sindi ne Alien Skin ne Palaso ne n'abantu batu ne Spice Diana, nedda egatta associations nti Uma nti Kamuta nti yokitegeera uprising stars bwentyo. Yes, not individuals. And nange in the beginning kyambuzabuza, because when agendanga meeting as a federation nganda baba meeting abayimbi associations, so nengamba let's give it time, they will understand how it's supposed to run. Fena tweyongereyo wagezaako bawo advice wekibeera. Yeah, nze nabawo advice yange nenkirekawo, bali baddembe okukitwala oba butakitwala, but of course all associations that's the same thing. Tulina kuŋŋaana nga association si bantu. Bw'obanga federate nzire waki wetaaga bamemba bange tula meeting yitanze ne delegates tutule tukimalize, because nze ategeera bamemba bange. You don't have to gather all 4,500 members aba nti bajje bakulabe as a federation. No. You just need the leaders, their delegates, and that's it. Message ejatuuka. Tuwulira Eddie Kenza alina enteekateeka ezaala regional association. Kino kirekawa Uma. I think kintu kyovalaba Uma tetwa subscribing immediately, because twakitegeera nti in the back end federation erigezaako okumenyaamenyamu ki association yaffe eya Uma, ekyo nga tetukkiriziganya nakyo. So bo balowooza nti tukole mu kifo okufuna Uma ng'erina all these clusters, simanya ani yaba amagezi ago, tuzaawule zonna then bonna bafederating ku federation, which wasn't right.
uma eri kudiringa bulungi nga bweri tetulina buzibu ne clusters affe, our communication is fine, accounts zaffe zonna ziri fine, tetwetaaga muntu tuyamba. So nengamba katubawo obudde, they will understand how this thing runs, because for that to happen nina okuba nze nga president wa UMA nkisayininzeko nenkikkiriza tesaakikkiriza. Kyova olaba kino ekintu kiritwala obudde olwa such small mistakes zize zibeerawo. Yeah. Abamu ku bammemba baagenda without at your back. Yes. Balina ekibonerezo oba tebalina? At the moment tukyali kwogera nabo okutegeera mugenda kukola mu channel UMA ate okukola neki ne federation. So baade bagambye tubawo obudde tumale okutereeza ekya federation balabe oba basobola okukola byombi oba balina okusalawo okukimu. So I think with time after registration eya federation ngewedde ne terms nga tuzinegotiate nze bajja kusalawo wawenyini we bagwa. Hilderman oba copyright law gye bamuwerako live of parliament agamba temwamusupportinga era temwalabika nga bamuwadde live of parliament mukyakyanke nti nga industry ewangudde. Njagala amanye yonna gyali. I first of all like to apologize if you babanga ya feeling ati tetumusupportinga tusonyiwe nnyo naye tetwafuna any notification about the celebration about copyright law is seven abantu bagibaddemu let's celebrate together. A notification UMA teyagifuna, and that is why tetwamu joining. And njagala akimanye nti no tusiima nnyo byazaakola, and the truth is UMA teyalisobodde kuyingira parliament singa tubadde tulina abantu we bati abatudde mu bifo bibalimu at this moment. So all I want to say is that Honorable Hilderman tusonyiwe nnyo nti we were not there to celebrate with you, but njagala omanye nti we really appreciate buli omu abadde kweno obwoya copyright since 2006 nakati. We really appreciate, mwebale nnyo. Nze ng'omuyimbi sinnafuna sente za UPRS, ekyo si kikulu ku nze. Nze ndaba nti bweterera omuyimbi ajja kuba mugagga in all levels, and not just ntino tulinze sente UPRS zeekuŋŋaanyiza, naye ajja kuba mugagga online, abeere mugagga on stage, abeere mugagga ng'ali retired. So the issue eya UPRS is that tebanategeera sente bazigabanyiza batya. Ate mulina okumanya nti ne webaga nti balina biliyoni emu, ba artists e Kampala wokano mu Central Region we are more than 300,000. You understand? Registered artists. So it is very tizibu nnyo nti muntu yakwadde sente ntono. How do you know muntu yakwadde sente ntono? Because even if they said that there are a billion people, divide by just Kampala artists who are 300,000. Obusente bwogenda sigaza bugenda kuba ki butono. So ngamba ba artists sente zinyiza, yes, but zikwate. Bano bagayi tebanatuwako yadde n'ekikumi for the last 10 years, 15 years they've been working. So the first time they've tried to a sente, be happy about it. Oluddako, tujja complaininga kuziddako, naye nze kino ndigamba congratulations to UPRS, finally mwatadde akajja kubanga mukakwatiridde ebbanga ddene.